tokomye mu mitamale agari nkubolide asoka ye Museveni addako genocide okusatu mugoze mukulaze then Balam okuna ye Namyalo. Okay, Namyalo is very powerful. What he predicted each yalwanira kyekyo era nze Museveni nantwala mwabo naye bwadivaiza bosi bwagalirako ddala awo twagana Museveni nakutwala mu bannamyalo awo twagana okukkiriziganya njagala kukola byange but nsobola okukola nga mwenda bwakola tali mu gavumenti naye sijja kujogebwa yinza okubaka kalinzi byebakoze wange obimanyi financial problems zetuyina ewange ozimanyi nti omusajja omukazi yazaala omwana we n'amutwala ewa Museveni tayinza nakumugulirayo yadde empeke singa baganda bange tebaali bagaga singa nyaffe yafadda naye nga bamukuba amagulu bamukubira Museveni wanga waliwo omukulu alowooza okunyamu walibeerawo olunaku lwendyogera naye. Let me start a permanent outfit protection of human organs in Uganda. I welcome every funding including homosexuals. Ngende nkole ebyange nituyinza kubeerawo nga bakunyamu bunya bakujoga bakunyalamu buli omu akunyamu bunya akunyalamu akunyamu omusajja tebamugamba ko sente zange atwala mwenda yanyiziza nnyo. He will get money after destroying you. Am I mercenary? Mumpadde ki yinza okulekayo mukuba ebyo jogo lyo nyini ke kamanyiro ke nyini nti nakumala kuba muntu bampe sente lwaki temuzimpa kati 10 years Museveni apadde izibene singo koye sente zange namulabanga jovuna sawa na sekoko. Let me take this man's money. The Canadian gave me money nazitwala Museveni ampase nazitwala now kati ate yadduka mu muwe. I will not compromise on extraction of organs. Kankole permanent. Mugenda kulaba nga ntambula. Ejugo lyo nandi kubendi gira woddala. Erirowooza nti nina kufukamira. Maga. Oyina okubeeranga maga. Olyoke bakozesa ekimago kimanyi? Kitengeje ku mazzi kiti. Oyina kubeera kimaga nozina wano. Mwenda noyidimi. He will not get money until we do what kakati nyenzo obutamukuba ndieki machinery alieki mumboleze mwakampayo mwangobanga mubi wankoko. You see, when you look at these people they talk with a lot of arrogance. See, this man must go to his home as a district. Why should I go there? Never bali kurutinga weyomba ne wabuya ekyo kisajja ekyole Mirundi will be in prison. You hire thugs to kill me at the cost of 200 million. You target my wife. You smash. Okay. Kakati asemba yo. Njagala funa po Dr. Balam. Balam. Njagala watu yito no mulenzi oyo. Nalweso nina kalimamba tadde mbajje mulisi. Tusigaliza babiri katufe. Mulenzi oyo n'ekinyenya lutwe. Oyo yennyini kinyenya lutwe yabitandika. Nono mulenzi ali ku bantu abadde yenda wali ku Dr. Balam. Amanyige. Emirimu gyonna muhoozi gy'abadde akola mu private. Balamu yagitutte. Namutulye? Emirimu gyonna muhoozi gy'abadde akola okujjayo abavubuka baleta mwinaale. Balamu yagitutte. But let me tell you, teri muntu amanyi value. Teri muntu Katonda gwe yawa kintu oba ne bakimuwa n'akitegeera. Mu political science batugamba ti omusajja yali mulombi gabeega. Musajja n'amuteekamu kiro ya golodi. Yasigala abeegenga. Kuba golodi yali tamumanyi. Golodi yali tamumanyi. Saudi Arabia erina amafuta mayitirivu. Naye mu mawanga amagagga teriimu. Japan etayina yadde lita y'amafuta. Ekiika muki mu mawanga gasinga obugagga. Gwaloza singa abakazi abo Katonda yali abawadde amagezi mangi baali tuzadde tebamanyi value yaabwe. Kyebalina tebakimanyi mu value. Kyebalina singa omukazi okuzaalira omwana tamala kutwala n'omugulirawo akawunti. Ekituufu amuteringi soko ongulire kino gula kiri yoke nkuzaalira omwana. Yes. If God gives you, endows you with a value, you don't realize it. Tibala mu emirimu gyonna
ekibadde gikolebwa muhoozi nga gyaba civilians balamu ye yagitutte ati yagikola anti muhoozi kyabadde akoledde kitaawe abadde akubye ennuupu n'agijjawo muhoozi abadde atutte abavubuka why abavubuka bo baagala kagwirawo yes abavubuka ate nga eyayonoona abavubuka yali eyayonoona oyo tumwebaze bamutwala mu jenda nayonoonayo taliwo muleke nayonoonayo kafune ku bantu 0752 nakubeera masinale mbakubira omuntu nga temuyina kyemuvamu obujozi bwammwe bwobaniyesa ku baana babananedda abasajja bano bajozi manyi mwenda kyeyagambye they will not stop this man to attack you they will not give him money kuki masinale guno yebale boss nze kungu nawe jebale febo muzeyi bannange yebale nnyo okutuweereza bannange wabula ebyalabika wano baga mulwadde oba byali bituufu naye byesigenda bigendamu nnyo yebale nnyo bannange atubuulire ensonga alina kagambye walinanga nti ndi wakimaze mugerwa bendikito asinzidde wano Emmengo abale nnyo mugerwa bendikito Emmengo hello Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Onaluweero Akimu Kigatto ndi mu kibuga Kampala. Yes ndugu. Omukulu Mirundi okusookera ddala tumwebaza olw'okutemaatema obulungi ensonga naye tokkiriza kusamanana kutuusa buseeri okubanga olina kubanga kuba okusiimibwa tekiraga amakulu awo si olina okuba. Yagambye nti akuwagira tokkiriza kusooka kusiima ng'olina kusooka kuba muntu gaita okkiriza akuwagira mwenda yogedde ekyobujozi ndaba n'omulala amayi owamasinali onagambye wano yinza n'okulekayo omukuba Mr. Adam naye njagala tamale nina okukolanga embwa kati mbuuza pusi n'enkoko zo zirwanira kaki Steven Nakasongola kankubuulire era nze ono omusajja muwagira ayiwa oyo gwe bakuba ye yaganye ku mukozi yagambye mwenda okufa n'obutanyagwa sinza kuwagira muhoozi nange nina president's ambitions is correct omuntu nga bamumanyiza ekintu nabagamba tiwaliwo omukazi yagenda nga nagamba mu mpakasi w'ewaka yasenku mukazi we tumufumbire emmere omuwala genda ku luzi tufumbire mpuka yadduka naye kati eyaddira ekibuka n'akiteeka mu mulwenzi ono ekyokufuga eggwanga kyekimutawaanya Konsensus chimuku. Sebo. Yebaleko Sebo. Amanya gono gyosunzire mbufunze. Nze kasoze empigi. Yes. Nenga mukuru wange isimalubega ikwali yakuwuliriza. Ngambira TAMALE Mirundi bambi yebale nnyo ku programu eyo naye lwaki takwata simu za isimalubega ekibibi. Isimalubega kankubuulire. Nze isimalubega mwebuuzaako nga tusima kabuyonjo oba nga tusima kabbuli. Ebyo abimanyi tiene ejja kugwamu nze okwebuuza ku isimalubega tulina okuba nga batuwadde omulimu ogw'okusima kabbuli oba ogw'okusima ekyolonda nidde te agoge magezi gewe gakoma hello Sebo Adamu kungwe wale kuweleza wale kuwuliza ani ono onoyegira mbe Gabirano kuva wano mu district ye Kakumiro Gabirano Kakumiro mbufunze kati mbadde nga mbuuza Mirundi lwaki tebamuwa sente ze n'alekerawo bakuba nga abakubidde ebbanga ddene abale nnyo no omusajja okyabuuza kituufu balina factions bbiri waliwo faction egamba eriishi Mirundi is dangerous waliwo faction egamba nti tubeere naye nga ffe tumufuga nga amagye ga Germany mu NATO kaakati gurupu zonna business ya organism nkumenyedde sente zirimu bo balowooza nti bwenfa oba nenvaawo bajja kuddamu bakole ki. This is why I have started a permanent organization for reduction of human organs in Uganda. I recruit people ne bwendi banfudde naye banjoze nnyo bajoze nnyo family yange batujoze musoyiro ndi Kakumiro TAMALE zombi zituniyamu bunia TAMALE nsize nseko bwaga nti awo omwengene ennumba eri abaana be abakyama hello tulina kunibwa mu
Mwebale kuweereza eggwanga Mr. Kungu. Sebo mbufunze. Mr. Tamale mulamusiza na mwena mbalamusiza. Naye mbuuza, nze Steven Akasongola mbuuza, Tamale asobola kufuna enamba ya poliisi oba ekitongole kyonna bw'omuntu etali anguzi agituwe. Mwebale okuweereza eggwanga. Okay, no. Ya omusajja atali anguzi mu poliisi. Ye director wa site. Matom Magambo. Omusajja oyo. Kugambi. Fande Magambo jambo. Amagezi gampeddeko. Omwana wa Rwigema atamufaanana. Okubanga bamubbako ettaka. Oyinza oga nti yaligula wekitaawe yaligula nga bakyali kuno tebannagenda ye kakikumunka naye ng'alitwala ayina obugagga buyitirivu. Tukomye wano. Obugagga buyiti naye bwe munaaba mugyeyo obulenge bw'embwa bakazi mmwe basajja mmwe nga bwe muli enkoko n'obukunkumuka mu buyoolayo kapa zijja kubala tugenze mawulire mu Uganda akume jambo. Essaawa zigenda kuwera 3 ez'amanywa taaba. Fuula stand